owa Democratic Front, Right Honorable Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, Okutoi Sibo Omugalatiya Dr. Bedi Bwanika, omubaka w'ekitundu kino Mwanyi Terimba owaffe, omubaka omukyala ow'ekibuga kino aliko addako akyaliwo Honorable Joyce Kakande, meya w'ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka addako ow'ekitiibwa Michael Mulindwa Nakumusana, Honorable Members of Parliament Honorable Fred Simbwa ne Honorable Aida Nakuya owa Kampala Central addako, Honorable Councillors mwenna abali wano n'abakulembeze abalala bonna tusanyuse nnyo okubalaba. Sebo President, olunaku olwaleero tukuŋŋaanye wano era abantu ebedda bawanika akabonero k'emmwanyi. Basazeewo okuleeta omuti naye ku luno bakozesezza gwa mmwanyi okukola statement nti abakulembeze be twalonda balina ensonga era zizo baziwanise. Bandirowoozezza okuwanika ekikonde naye oluusi kiba kyakulwana, naye bayagadde okukola statement nti waliwo ensonga ku bakulembeze. Nze Ssekeba Joseph Masiyale, kansala w'omuluka gw'Essenya, sipiika wa division eno eya Kimaanya Kabonera aliko, ate nze candidate owa Democratic Front avuganya ku kifo ky'obwa meeya bwa division eno. Abange engalo n'akaluulu. Bassebo ne bannyabo, olwakadde ngenda kubabuulirayo ebintu bitono ebikwata ku Ssekeba Joseph Masiyale ayimiridde mu maaso gammwe, kubanga nze ndi wammwe wa wano. Ndi musajja musomesa omutendeke, ndi musajja mufumbo, era ssebo Dokita nga bwe watugaa nti eno tuwasa bakyala era nawasa mukyala ow'Engeye Najjingo, nawasa mukazi ow'Engeye ate namujja Kimwanyi era mu Kimaanya Kabonera. Abange engalo ab'Ekimwanyi. Ndi mutuuze ku kyalo ky'Essenya era nkoze omulimu gw'obusomesa mu Kimaanya Kabonera ne Masaka City kumpi kati emyaka nga 17. Bassebo ne bannyabo, Kimaanya Kabonera yeetaaga mukulembeze amanyi kyagenda okukola. Kimaanya Kabonera eno ekisanja kino tubadde tugisimira musingi era nze omu ku bakulembeddemu okusima omusingi gwa Kimaanya Kabonera. Kaakati nze wano okubategeeza nti nze nsaanidde okuzimba ku musingi gwe twasima kuba nze manyi pulaani yaagwo. Sizze kugezesa Kimaanya Kabonera tekyali yakugezesezaako. Ekyokukola nkimanyi bulungi. Ekyokubiri, nina obumanyi ate n'obuyigirize obumala okukola obuweereza obwo. Obumanyi ki bwe nnina? Obusooka, manyi Kimaanya Kabonera bulungi nnyo, manyi abantu baamu, manyi ebyalo byamu, manyi buli muluka, kubanga ngitambudde ate ngiyizeeko bingi okuyita mu bakansalazi emyaka gino 4 n'ekitundu. N'olwekyo ensonga ezikwata ku Kimaanya Kabonera sizigenda kuba mpya gyendi naye nzitegeera bulungi. Bassebo ne bannyabo, nzize wano okubasaba munneesigise n'eggombolola eno eya Kimaanya Kabonera mbawe obuweereza. Omuluka guno ogw'ekyabakuza ngumanyi bulungi, ebibasoomooza mbimanyi bulungi. Okusookera ddala mu nteekateeka yange egenda okusooka mu nnaku 10 nga mumaze okumpa obukulembeze kwe kusitula ttiimu y'abakugu okuva ku ggombolola okutabaala ebyalo n'emiruka okusomesa bannakimaanya Kabonera ku pulaani y'ekibuga bagitegeere bulungi.
balyoke bakole enkulaakulana ng'etambuliramu ne pulaani y'ekibuga gye bategedde obulungi. Ekyokubiri, ngenda kufuba okukakasa nti ensonga z'abantu baffe abakolera mu kibuga mbateekerateekera bulungi nga mmeeya waabwe. Tulina abantu baffe bangi abakola emirimu nga bavaako n'omusolo naye nga ne we bakolera essaawa yonna basobola okubagobawo. Njagala kuteekerateekera abantu baffe bakolere mu bifo ebituufu we bagenda okubeera nga nabo beeyagala. Ekyokusatu kwe kutunuulira ensonga za infrastructure omuli enguudo, amasomero, amalwaliro, okukakasa nti mbijja ku mutindo gwe biriko byongereyo ku mutindo omulala. Eyo ensonga ngenda kugitunuulira nga mwe muli n'entambuza y'amazzi mu kibuga ekya Kimaanya Kabonera. Bassebo ne banyaba ensonga ey'okuna gye ngenda okutunuulira era ngiteekeko eriiso ery'enkaliriza kwe kukuuma bannakimaanya Kabonera n'ebintu byabwe, nga ntandikira kukuuma ettaka, okukuuma bizinensi zaabwe zisobole okuba nga zibeerawo. Ensonga endala nnyingi nnyo tugenda kwongera tuzigabane, naye nga ezo nkulu nnyo ngenda kuzisoosowaza era mbadde musaale mu kukakasa ti ekisanja kino eky'emyaka 4 bakansala ba Kimaanya Kabonera ne ttiimu ya Kimaanya Kabonera tetunze kya bugagga kya Kimaanya Kabonera kyonna. Weewaawo baddewo bannakigwanyiza abaagala okubitwala. N'olwekyo njagala okubagumya, ngenda kubakuuma bannakimaanya Kabonera, ngenda kubawa obuweereza, ensonga ya buweereza. Ndowooza ku kifo ekyo ndabika nga nze nkira. Si weewaawo? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba nina ttiimu ey'abakansalazi okuva mu Miruka kuba sikola nzekka, naye nsaba mumpeereza abantu bano kubanga mbaddeyo nina experience abapya ngenda kusooka mbateeketeeke bulungi ku kiki ekyokukola, ate ababaddeyo tugenda kwongera okukola nabo. Nsaba ttiimu eno mugimpe bwe muba mumaze okumpa akalulu ku lunaku lwe mutulonda, mumpeereze ttiimu y'abantu bano kubanga bamanyi ekigendererwa ekinene ekyokuweereza bannakimaanya Kabonera. Ttiimu eno eri wano be bakansala aba DF okuva mu Miruka gyaffe 11 nga bantu bateeketeeke, ne bw'obatunulako butunuzi osobola okumanya nti bateeketeeke. Bassebo ne bannyabo bannakimaanya Kabonera, guno gwe mulundi bwe tugenda okukola statement mu ggwanga lyonna nti twetegeerera, twesalirawo era tumanyi kye twagala. Abantu bano nsaba mubampeera akalulu tubeere nga tubaweereza nga ttiimu. Obuweereza tugenda kubutuusiza ddala ku muntu waffe ali eyo wansi atuyimirizaawo era atuwadde akalulu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. DFA! Akabonero muti kwe tutava, muti kwe tutava. Abavubuka ku muti, abakyala DFA! Sebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Division Mbeya addako owa Kimaanya Kabonera